mujje tubeerewo munnaffe tumwegayirireko tomanya full figure ne wabasi osanga ayinza okuba nga akyali mu kalimbu oba akyamuzizaayo bane ffenna we tunaabeerawo abangi osanga tujja kukakanya embeera Saimo we wandeetera nali nyina omanyi okubanga ozzeemu n'emitwalo 2 noddayo n'agatwalo nga gotamanyi waliwo akawala kali eyo kiryagonya matugga bakayita Kate kannumye dda ne kaŋŋaana ali ndi awo beno kyanzijukira nze Kate nkulabye ofunye ssente Kusaiba official kwoli nkwaniriza ina gyo sinziro kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna mbitundu by'eggwanga gy'osinzira okubanga ate otulaba tuli powered by banafu ba Arapex Tile Adhesive abatunzi ba cement asiba tiles abakutegeeza nti gwe ali ku finishing y'ennyumba nga wetaaga cement agera kusiba tiles zo oba wetaaga adhesive agera kubanga kuyamba kusiba tiles afuna Arapex okuva mu hardware zonna mu ggwanga gwogende bagambe njagala Arapex Tile Adhesive ate banafu ba Axola and Security System abatunzi ba solar basangibwa wano mu Uganda era ng'osobola ngufuna ku namba yaabwe eri ku screen bakutegeeza nti gwe yeetaaga solar eza buli kika bagamba nti banoonyeeko solar supporting amataala supporting TV supporting fridge gwe buli bwolowooza ku solar lowooza ku bannaffe aba Axola and Security System bajja kubanga ate bakuyamba tusinzidde wano ku Sula Motors esangibwa ku Salama Road ekkubo eri wakati wa Salama Road ne Entebbe Road erigatta gatta Salama Road Entebbe Road ne Busabala Road opposite amafuta ga Africa oil ojja okubanga atobasanga bw'oba weetaaga emmotoka buli kika ky'emmotoka kiwandibadde weetaaga okufuna emmotoka ey'ebirooto byo abanafu basula moto ojja kubanga ate obasangawo kale nnaku olwaleero atuze kukola ka follow up katono nnyo ate nga bwe tubuilding up n'olunaku olw'enkya kyolina okubanga just update tulina okukuwa olunaku olw'enkya Sefcol agenda okubanga ate akomezebwawo mu kooti okusobola okubanga ate awulira okusaba kwe okweyimirirwa eri mu kooti y'omulamuzi Makindye so olunaku olw'eggulo bwe twabadde nga ba Benson abakeizi nga bajjayo emisango gyabwe officially nga givayo kubanga olunaku olw'eggulo emisango gyavuddeyo twakkiriziganyizza nti wakati mwene embeera ne munnaffe akyali mu kkomera tubeere wamu so olunaku olw'enkya abajja kubeerawo okusobola okubeera nga ate babeerawo mu bumu tulabe nga naye avaayo ate birala tujja biteerereza wano wabweru alina Benson wano kati ngambe nti omugagga omuto asuubira okuba sinnaba kufuuka mugagga Benson wafuna essere nali ne Benson ku ssaawa zaalinga 9 ngenda okuddamu mukwira ku 10 ng'essimu agijjeeko masimu gagasusse akati nga womanyuma y'Abaganda bagira engero bagagga kwagalana bavumpalana kati ensonga lwaki ndi kusula moto olwafuna akasente kati laba gyendi ozze kulaba ku motoka ku bukadde 5 nalaba obwavu ofunye ku sente kati ku bukadde 5 ngala kugulako moto Bukenya kati wane motoka ey'obukadde 5 eriwa kubanga ndina yangu omulabule akyayogedde ku polisi Bukenya motoka ey'obukadde 5 wano yafuna obukadde obwo kiri ku likodi bw'oba oyagala okukogga totawanafuna ddagala lyakukozza gwegula motoka ya $5,000,000 ojja kukoggweewo kyetuyinza mukolera asasuleko 5 tumuweeye 10 tujja mumubanja naye $5,000,000 oba otambula polisi nekwata ekyuma nekifa obeera n'ebizibu bingi nnyo omusajja ali atunda spare pikipiki eyo n'agula akamotoka spare edduuka lyonna lyaggwawo yakogga naggwawo era ekyamuzengulu kutunda kimotoka kye ali naddamu nazzaamu ebyuma bya spare naye nga nimba sente bampa za bizinesi za motoka yakuwa kakadde wamufuna inamba enjiina nja mukubirako wamumaliriza wano nga mukubira oba kisoboka akaleete wano nga ne kamera weeziri gamba amuwa akakadde kyogamba yabazi zaali zammwe abantu be bayagala byali bituufu nkati sayima ino okubanga avuddeyo n'ebbiri
babyogere lero obimanyi ali mwali basajja baganda abaganda ziri sente sayimera mwebaze ekintu kimu kuba yantuusa we nalindaga nalina okubanga ndi safe paka wentuusa sente ezo yakutwala paka nagenda abasajja baganda nga walumirirwa nnyo nze namuleeta taata era ki kale kakati ndowooza okitegedde anyway omanyi ku nsi kuno tewali kintu kibinga sente kufuna sente ngo bato zetegekedde ebirowoozo bingi ogamba kangula ekibanja ogenda kula kyabukadde abiri n'ogamba kangu biki ebyayita mugongaawo we nakulekera okuva wetwaya wantuusa bana tunulira sente nga mbadde sizisuubira actually sayimo we wandeetera nali nyina omanyi okubanga ozeemu n'emitwalo ebiri noddayo n'agatwalo nga gotamanyi so noza kyenyiza ogamba kitibwa kya Mukama era nenebaza ne mama Fiina okuba n'omukazi oyo agenda okumpa akakadde naye nga mbasuubiza siga baswaza sente ngenda zikolamu ekyenjawulo sente wazebakamukkaawo ofuna ku sente n'ogamba naye zino nzikoze ntya anti kati sente ngeezo omuntu omugezigezi osooka kukakkana n'olowooza kyoyinza zikolamu naye omusirusiru atandikirawo biduula kunoonya bindaazi gyebiri enkoko ya KFC nova waliwo akawala kali eyo kiryagonya matugga bakayita Kate kannumye dda ne kaŋŋaana alindi awo beno kyanzijukira nze Kate nkulabye ofunye sente naye tonde ebikazi byayita kimunsi munaye Kogwe Kate okoze otya namugamba Kate kinti eno yagaana ene nemugamba tujja tubireka sente siza Kate sente za business okay kale kakati sofa omanyi okuva oluyinza wali toyina plan okuva mu kaseera wafunira essaawa zino naye bali tonyumirize watuke wa mzeenu wamugambya watuka obubaka bwa sente abutegedde nali nga abunzeewunzeemu naye kye nali ntegeera kye nali njagala okumanya sayima ntuusiza bulungi waka kuba ye yanzijjayo so kati awo obwongo bugenda okuddawo era ekisawo ky'essimu yanagijja kugamba simu gasusse bannaye ku olwo ne mukwano gwe yakwirabira lwakomawo katolonga ebiseera bisinga amasimu bakubagaki kuyozayoza ni musajja waffe bale kufuna kasente oba otuwe ku ssente mpaayo 5 abe5 bo sibala 10 ddo sibala so waliwo ne yamanyira 5 olaayo 5 nembagamba zino sente za business kuba mugenda kera kumacha mujje mumbuze sente ze bakuwa ozikozeemu ya ekyo kyo nkisuubira mujja kira kambuze so muzee we afuna obubaka bw'okufuna sente kati kye nakola nasoka ziyingiza waka naye mukazigo kaffe kali oba mu nnyumba ennene mukazigo kati nentya nengamba akazigo kano kayiwa kyangu bayinza okunnumba kati nenfuluma oli akakuba omugere ne kayiika nenfuluma ku speed nenfufu nefumukaawo nenyingira mu nju nensooka nziteekaawo mu kaveera nempita bulungi mukadde nemugamba bineeno sayimo byantuusizzaako ku mama Fiina ne Fulfiga maama n'agamba netuddamu netubala sente nga ziwera bulungi n'abala bw'ati webale nnyo anti oba bakayita batya abaganda bakakisakisa oba kasimbya kasima loza kansima kuba nalowooza ngenda kubanga nga mpunyiriza miryango gya kitalya ate nkomawo mpunyiriza bwansimbi oli mulodi nga ndi mulodi kyenyizo abantu abafiina bamwogerera nnyo ebigambo ebyo n'obuyasima yagabye sente wakola ki wali wa mu meeting akoko mama Fiina si mu meeting ngako it was my first time naye yali Fiina muwalawe fani wange agoberera nnyo waka wange kati oba yali tani mama okutandika okungoberera so ndowooza gwe kyemanyi gwe wayogera ne Jeno ndowooza kwegamba nti mama Fiina nkozi ng'abiyingiddemu era kubanga tuwaliyo naye nga mbadde si meeting ngako kale kati sofa plans kizoolina okusinzira ku kadde obutaano ebizibu byonna byaggwa oba okusinzira ku plans kizoolina ebizibu tebisobola kuggwawo lwa sente tolowooza nti bano abagagga abali mu kibuga olw'okuba balina sente tebalina bizibu ebizibu si esente
osobola okuba ne ssente naye ng'ebizibu tebiggwawo. Waliwo oyinza okubanga olina ssente biliyoni ne biliyoni naye ng'olina ekirwadde nga ssente tezisobola. So ekyo nakyo kiba kizibu. So wabula olina tetenkanya ku ssente ezo z'oba olina n'otetenkanyamu ekiba kisobola okuba nga kikusanyusa kikwongereyo mu maaso. Yes. So otunulidde business kikaaki. Nga we nayogera nze nkola ndiringanya mu by'engoye. So manye ebyengoye okutunga nkumanyi nze nyambaza. So njagala kukolayo at least ka Benson fashion. Benson fashion. Nga oli afum ayingira ayambadde okuva mu Benson. Nga at least Benson fashion ya nyambaza. So that is my plan. Era ndowooza gye bujja maaso eyo mujja bba sayimo kyema ojja kujjero balaga abantu. Yeah. So your plan joyagala okubanga okola. That is my plan. Kuba ne mami Fina naye namugamba nti wayambuuza kiki kyoyagala okukola. Ne mugamba nze ndiringanya mu ngoye zo mbitegeera nnyo. So ndowooza ngenda tetenkanyiza muki ya fashion mu yakwambala. Yeah. Okay. Kale oli kusema official tulina Benson wano kuva we twava waluli nga tufunye sente nagana soko gende Benson nange ndi mwana wa muntu soko twale sente zinzijeko genda babukenya basoke bagenda osoko virensi babukenya batubonga abo baya nabala batubonge nga neriso lyagala kuva mu kiwane ngamba ngamba wano kanziruke bya sachi nali papa awotolwawo tubonge nga ebirevu abo biraola ata abantu bazibu no wa kutega sente jirabe edduka sayimo. So anyway kino ekya business okibala mu bbanga ki tekigenda kutwala weekend. Weeks biri awo njaba nze neterezeza yakumaze okwetereza. Okay. Kale ndoza tujaba tumubula tusaako mu bujjuvu actually ono omukyali yatusubiza sente omulala tujja ndoza kuba naye tugetinga in touch tulabe kyatupangirayo kyo nakyo tukyongere mu ddala. Ajat Hasina From all the way from London. Linnya ly'amaanyi Ajat Hasina. London. We London. Oluvanyuma bino byonna Benson lessons kize wafunamu. Nafunamu ekyokuyiga kimu nti mu nkyamwe muve ki engolokofu. Yeah. Nti mu kibi ate musobola ovaamu ekirungi. Najja ntidde nga mmanyi ngenda kubanga nsibwa ate navaayo ndi musanyufu ate nga nsonyiyibbwa. So akapa zilizaawa nzitunda pusi emindi sanitizer tomusula covid yazzeemu pusi bbiri tundako emu waliwo keeti ne nantume. So kati ndowooza bajja twala eno keeti ekuzeemu ajagala weeri nga tuteesa akabeeyi ozitunda tezikyalina mulimu emu yegenda osigalawo kuba ateekole ki enywera amata ga bwereere nange neeya bweyiya naye luli sente ezibadde ziva mu bintu byenkola kuba ekyazireese ekyo kyazireese ekyo kubanga nkola mu content oyo. Actually omuntu ajja kwebuuza oluvannyuma lwa Benson okubanga kati character ya full figure alinga nga agyesonyeemu essaawa zo kati saa zino ku TikTok kikyoteekayo ekyo kigenda ba ekyo egenda ba surprise olina kyofumba. Yeah. Munaku nga bbiri okuva kati in fact enkya lwakuba enkya tuli misango gya sefuko katusooke tugendeyo tulabe naye ndowooza enkya mugenda laba kyengenda okubanga nta omutyani lowoozezza nti n'oluvannyuma lw'ebyo byaliwo byonna ogenda ku kyawa weesonyiwirira app ogiviireko ddala. Singa si app eyo singa n'ezo sente siziina. Yeah. So sisobola kwesonyiwa ate mbadde sikola jeno yekka. Mbadde nkola bintu bingi bujingo ne skits endala nga nziddamu. So nkyayina akakisaako okubeera ku TikTok. Nkozi n'ekirala emindi njitunda sanitizer ye simutunda. Covid akomawo. Kozi jajja bamwe yanayangambya ajja mu luseke talwagala naye kino ekikompa akitwala ekyo kyayagala. Wiigi abakazi mwettanire nnyo wiigi ziriwo bbiri. Wiigi ziriwo bbiri so twettanire nnyo ekintu ekyo. Okay. Kale nga tumaliriza enkya musango gwa Sefuko. Twabadde wali nga mumaliriza ebintu bya mukujjayo emisango babakubiriza okubeerawo ku Sefuko. So enkya program ye eri etya kunaku lwa ko. Sinnaba kumanya sawa mmeka sayimo era musanduza kwa saa 8 right? Ezo regulo.
so nze ndoza saa musanvu njabba wendize nga ntuuse bubaka ki bw'oyinza okuwa ba TikTok abanno kubanga eno gundi yammwe nnyo eno aba Facebook of course Sefukaze n'afuuka popular nnyo naye ate w'amaanyi nnyo ku ba TikTok kuba luli we tutunula ba TikTok tebaali bangi baali batono bubaka ki bw'oyinza obbawa mujje tubeerewo munnaffe tumwegayirireko tomanya Full-Figure ne waba osanga ayinza okuba nga akyali mu kalimbu oba akyamuzizaayo bane ffenna we tunaabeerawo abangi osanga tujja kukakanya embeera ffe nga ffe ba TikTok kubanga ekimusibiza TikTok naye wabula nze kyensaba waba avuddeyo agoberera ebimujisizaayo waba abagambe sigenda kuddamu kukola kino kyaba akola naye waliwo okubanga agenda kuvaayo ate akiddemu so brother wange simwagaliza komera ensonga kinange navuddeyo ne neetonda ku ekyo cause buli muntu teri muntu ali perfect so kati Sefuko amanye ensobi ze akomewo tugenda yiiya Sefuko nange mwennyini siri bulungi nti content wa Full-Figure abadde asinga otambula so ne Bujingo kati ali ne Bujingo abawagizi be nabo bayinza okusitula enkaali kuba ye njogera naye ye takiinako buzibu so kati akomewo tuyiye content kyenyinza okugamba kale olunaku olw'enkya tugenda kuweereza exclusively okusobola okuba nga tugezaako tulabe nga Sefuko we tunaamalira kooti ng'avuddeyo bigambo biki by'oyinza okuba nga ate oweereza abakulaba bafaani bo mikwano gyo Full-Figure Mafiina bonna ekikuli ku mutima bafaani baye mwenna mbebaza okwagala Benson Yugi temugwamu maanyi nkyaleeta ebipya bikyajja obuntu bungi obupya bukyajja Mami Fiina webale nnyo byonna byewakola Full-Figure webale byonna Saimo singa kyemanyi singa siggwe singa sinaba kusoyinibwa kubanga nalimu akameme osanga singa siggwe sandibadde ng'obantukana wano wendi era gwasuse n'okundeeta ku kibande ky'Ekampala yena alikulaze ne kumugaga artist n'omulako obulabi bwoti omugaga sula jangu Benson akulabeko artist anaddanga afunye se ankwateko bukwasa at least mu ngalo mpunyirizewo akaweewuuki ekibanda ky'amaanyi bannange waliwo emmotoka bulijjo nkiraba bulijjo mbiraba naye ng'emmotoka nga manyi oba kabanda katini naye tewali mmotoka etaliiwo bannange Sula Motors big up kale yo Benson omugaga oli muno obulaba wuli eri oyo Sula Moto motoka naye mujje mwettanire Sula Moto bannange kubanga emmotoka nnyonje emmotoka zinyirira zitunanga omuntu zibankadde baaba ezifaananga bukena ziba toddamu kwogera gaboozi we kale just ndoza tubale tukola full up tujja kuba tuwongerayo ndowooza ebinaba bijja mu maaso naye tubadde wano ku Sula Motors nkugamba eri wakati wa Salama Road Busalabala Road ne Entebbe Road ekikuba ekiri awo gwe kyolaba ekisingawo obubi ekyo opposite Africa Oil ogenda kubanga ate obasanga banafa ba Arapex Style Adhesive abo batunzi basemiri batogamba nakalanga akalala Sula Motors etegese campfire emabamba soko nnyonnyole mbadde engira bidogeeko nansonyiwa tutegese campfire emabamba ennaku z'omwezi nga 25 na 26 ennaku ezi naku 2 abakazi abagenda okubeera basinga abasajja byempuliddeko abakazi 5 ku basajja 10 ago 5 kati ekitegeza n'eddagala ly'amaanyi g'esajja tutambula nalyo tuyinayo swimming pool tuyinayo omupiira tuyina ebiriro ddagala twakaligula kati tuyinayo ekyoto campfire nga obuulira tuyinayo butenti nga bwesudde amabanga gw'omanyino gw'omanya kyokolera mu tenti obosuzaamu mbuzi oba muntu mulala ennaku z'omwezi 24 emitwalo 10 nga kuliko entambula baasi egenda simbula wano ku ssaawa 3 ez'okumakya ku Lwomukaaga kuliko entambula okuyingira ne tenti y'okusulamu ate okulya ebyo bibyo kulya n'okunywa kubanga tetumanyi endya y'abantu okitegedde buli omanyi n'endya ye mabamba ye kejje beach kiri side z'ennakawuka Kasanja awo
ye naku z'omwezi 25 lwaki mukitegese nti abakazi bagenda singa abasajja abakazi bebasinze okwesunga bwe tunalabanga n'abasajja beesunze nnyo nga tukyusa nga tugamba ate kati abasajja be bangi n'essawo yakakati abakazi beesunze okusinga abasajja ali kati awo tulwana abasajja tubeereyo tusobole okubalansinga okuyingira emitwalo giri 10 kwe kuli entambula okusula n'okuyingira ate oli wabanga gamagenda kwetwala okwetwala era ojasasula emitwalo gyaffe 10 kubanga entambula ejja kuba weeri wano kiri gy'oli okukozesa yawamu oba eyiyo kubanga era omuntu asobola okwetwala balina obusobozi 10 liba ttono okitegedde bulungi kale 25 n'26 bwe kiri sula motozi yeetegese nze mwogerere ennaku zino nkozi n'ekirala Simon omukunja ne kididi emmotoka zibasumbuwa nnyo kano kalangu nabagamba bajje kusula motozi era kyemmanyi bagenda kulaba kididi yajja wano n'emmotoka naye nga Kididi ono wasendere nanjagala ngulu wenjira naye nga atanyiriro singa emmotoka gyalimu era kinyuma nnyo ate ng'olaba kididi netanyirira nnyo naye nga atanyiriro singa emmotoka babuloka mwayigawo muteera so kididi ajja aleete moloka eyo tumuwemu endala aleete akasente yajja wano najja neyiga Sharifu bajja wano bamanyiwo bulungi naleka akyasonda kale ndoze ekyo kitegedde campfire nga 25 na 26 emabamba tubeereyo kale namba y'essimu yange eri 0779 boyagala okukubira bakazi babasajja kati abakazi tulina bangi kati abasajja baba basinga okujja kubanga abakazi tujjuzza naye abakazi nabo tubaagala bajje kubanga abasajja tukyalinawo ab'amaanyi gaabwe 0779 21 anamwemu eyo namba y'essimu eyange yennyini nga n'oba oyagala mmotoka yeeko olina okukuba era n'ayagala bookinga campfire okwo kwa book era kubira tiketi weziri wano wennyini kusula motors wabalagiridde weeri bulungi eri ng'ova kusala amalodi ng'okkirira ku Busaba road awali amafuta ga oil opposite awo ojja okubanga obasanga nze tugenda kubanga tusukka wano tukoze ne Rollins ale tusinkana omulundi gwona abolaba upload n'abanga eddako kale banafa Alpex tweyanziza banafa ba Axola tweyanziza banafa basula motors